Oweekitiibwa omulamuzi amannya nze Singirinya Mamadi ye mupya wa Kawempe North. Oweekitiibwa omulamuzi ekituufu kiri nti tuli balwadde mbeera gye tuli mu sinungi basembeyo okupima blood pressure yange ng'eri 190/120 pulse ng'eri 115 which is abnormal. Olwekyo Oweekitiibwa omulamuzi olaba omanyi embeera gye ndi mu sinungi n'omuganda ngaala tuli balwadde wano bagezezzaako naye olaba omanyi nga balo ba gavumenti era tebasobola kukola kye balina kukola. Era ekibumba kirwadde maze ebbanga lino ne bankwata Oweekitiibwa omulamuzi nga tekijjanjabwa nalwala kikumba. Oweekitiibwa omulamuzi ekiro manyi n'obutassa bulungi naye era nga tewali ayamba Oweekitiibwa omulamuzi kijja kuba kibi nnyo Oweekitiibwa omulamuzi nauganda agaala okufiira mu kkomera naye ng'ate kkooti eno kati bwe tuli mu budde buno erina obuyinza obututa kubanga ennaku njeezebwayo oyinza kugamba nti omwana yakwera okuzaala mu myaka 3 yakwera n'omuzaala ng'okaddiye okosekose. Oweekitiibwa omulamuzi ensonga lwaki olengeranga state bwe tujja wano akubabuula. Oweekitiibwa omulamuzi ekintu ky'otaalimu ate olw'okukubiriza abaana akujjawa. Olwekyo state yeewokomye simanya mu mwami oyo gwaleese erinnya mbu yeebuzaabuza tetulimu pulizoni wano era ffe tusobola okujja wano ne tulabika oli ali mu pulizoni bagamba batya nti agaanye olwekyo taliiyo era state erinnya liyiza ng'ali awo. Ekyo Oweekitiibwa omulamuzi tusaba tweyimirirwe. Ekyokubiri Oweekitiibwa omulamuzi nga bw'omanyi ensijja za paliamenti zikkiriza buli muntu okuvuganya Sengirinya n'ekinyumira okuba deputy speaker owa paliamenti era obusobozi bulina qualification esooka olina kubeera member of parliament. Tetulikomba convict tetukkirizibwa kuvuganya era nange nenda kali ku muganda wange ekolayo baala sewanyana nti singa tufuna chance Oweekitiibwa tugenda kweyogera dipu okuyemwe tetusaba takula chance yengaba mu kalulu ka kuvuganya akagenda mu maaso tusaba tulagira baloya baffe bayimirize okulonda n'okugenda mu maaso paka nga tuyibuddwa. Ekyokubiri Oweekitiibwa omulamuzi era kinsaba tusaba baloya baffe kintu kiro okikoda ekikibweko eddagirwana babifune bagitwale ku paliamenti ng'erigenza constitution ey'okulonda kubanga okulonda okwo tekuba kwa mazima nabeekanya nga waliwo ababaka babiri balamba bali mu prison naye nga ekirawo wali musango yadde naye nga state yeekati kino akikozesa nga escape route bibudde okubeera nga agamankyanoonyereza. Omuli ogwasema yakozesa ebigambo biri Oweekitiibwa omulamuzi yagamba nti omuli ogwasooka kwa judgment yakozesa mail yenyini yakyabeera nti nagamba I will mail community them then oladdako obusengeyo olubira luno n'agamba aishara kati olwala ebigambo yennyini yabituusiza oli yakozesa mail oladdako n'agamba shara kati era simanyi kyaziri agenda kukozesa because buli budde abeera akuzaabuzabuzabuza tusaba Oweekitiibwa omulamuzi obuyinza obuyina maama waffe abantu baffe batandise okubonaabona naaba wange anzaala ali awo yalwala ekibumba era ali awo mu kooti awo nze mujjanjaba atwafiiridde omuganda tumayija debisize mbadde mujjanjaba naaba wange muwadde Oweekitiibwa omulamuzi nosifuna baana nemufuna ne maama wange ali awo naye agenda kwefaako nange kennyini ndimuwadde kubanga obudde bw'ekibumba ndoza family disease bwe maama bwalina naye wasana obira state ng'akulira maama wange anzaala ali awo amazima g'akatonda n'amazima gagalaku mutamu olagamba maama kimuwadde ekibuga kyanyiza nnyo Oweekitiibwa omulamuzi maama akusaba okuddala ddalooze gwolirawo olwekyo kyannaku nnyo otero olanga batuwadde bwekamu olwamu netufuuma okukola akakwekonjanjabo atukwetanakwesisyo okwesembaoba sipiika twetetuta sipiika okulaba nga ebitundu byaffe bera represented ku process egenda maaso kuba process egenda ogenda maaso eyokulonda yemukusoma lwaki ana nesebanya nalondebwa nange lwaki nalondebwa representinga abantu baffe. Oweekitiibwa omulamuzi twasanyuka ng'okkiriza tweyimirira okubanga ne bashuritiizi baffe olwedde mu kooti awo bwe bali balina buli kimu ekyetaagisa okubeera nga tweyimirirwa olunaku olwaleero. Lwe balina Oweekitiibwa omulamuzi.